wadde emmundu zibadde zisiriikiriddemu naye amawanga agalina abantu bago mu ggwanga lya South Sudan tegatudde nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Emmotoka ezisukkamu 3 ez'amagye ze zimaze okwesoga ebitundu bya South Sudan eby'enjawulo ebyo ebirinaanye ekibuga Juba. Bano bagenze kuggyayo bannayuganda bonna abakooye olutalo lwa South Sudan ng'era basuubirwa okutuuka kuno mu bwangu. Okusinziira ku mwogezi w'amagye ge tufunidde ku lukomo lw'essimu, abajaasi ba UPDF abagenze South Sudan bagenze kutaasa bannayuganda kubanga buvunaanyizibwa bwabwe. Abasirikale baffe abagenzeeyo bagenze kununula abantu baffe abali eyo nga bali trapped mu lutalo. Tebagenze ku peacekeeping nti oba bagenda kuyamba gavumenti oba kigenze bugenzi kuggyayo abantu baffe. Singa omulimu ogubatumiddwa guggwa, amagye gano tegagenda kusigalayo nga bwe gwali mu 2013 wabula gagenda kudda mu bwangu. Gakomawo ate abasirikale abaliyo betwasindise bagenda okuwa security convoy ezireeta abantu gwe mulimo gwabwe. Amawanga amalala nga Amerika nago gasindiseeyo amagye gaago okusobola okutaasa bannansi abasaliddwako olutalo. Mu kiseera kino ensalo ya Uganda ne South Sudan ey'ennimule ekubyeko abantu n'ebintu byabwe naddala abo abadduse olutalo wamu n'abo abasuubuza abadde batwala emmaali e Juba. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.